Amawulire agakagwawo okuva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebe galaga nti waliwo abasajja abalabiddwako mu kifo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wagenda okutuukira wagenda okuyitira mu VIP nga balawuna nga bana bambadde biddugavu nga bataddeko zi mask beekwesekwese era buli muntu yeebuuza bano abasirikale banoonya ki era baagala ani era ani gwe banoonya kuba kikya bulijjo okubanga abajja nga balawuna ekifo kino. Akigambibwa nti bano bandibanga baagala kuvumbagira President nga yakatuuka mu kifo kino bamubake bamupakire mu kimotoka kyabwe bamuvuge bamubuzeewo naye kyonna ekinaabaawo tugenda bbanga nga tukibategeeza. Amawulire gano gatuweereddwa omubaka wa Kyaddondo Nkunyingi Muwada yaliyo yalindiridde okulaba omukulembeze engeri gy'agenda okutuukamu era nga basajja be boolaba abo balangira abo bali mu kulawunalawuna ekifo Kyagulanyi wagenda okutuukira era buli omu yeebuuza abasajja bano banonye ki. Ataddeyo buno obubaka Muwada Nkunyingi agambye I have seen a squad of plainclothes operatives all putting on black masks accessing airport through VIP entrance whatever the task and the motive we wait to see. Nti waliwo abasajja abalabiddwa mu ngoye za bulijjo nga bataddeko obukookolo nga bafulumira mu mulyango ogw'abakungu. Omulimu gwabwe gubaleese tewali agumanyi kye banonye tewali akimanyi n'ekyo n'ekinaabaawo tujja kuba nga tukibagamba kuba kati tetumanyi kituufu ddala ki kigenda mu maaso. Bw'amaze okutugamba ebigambo ebyo wayisewo eddakiika ntono nnyo n'atuwa ekifaananyi kino ekiraga abasajja bano n'atugamba that's the group accessing the landing area through VIP. These can't be airport officials. We are more vigilant and steady. Okirabye nti bayebo abasajja bembagambyeko abali mu kuyingira ekisaawe ky'ennyonyi nga bayita eno mu side y'abakungu nti bano endabika gye balabikamu ennyambala gye bambaddemu tebasobola kubanga bakozi ba ku kisaawe wano. Tuli bakalaba era twebeereddemu tuli steady nnyo buli kimu tujja kuba tukibabuulira. Olwo n'atuwa ekifaananyi kino kyolaba nsaba okirabe bulungi okyetegereze ekifaananyi kino. Ekifaananyi kino nga bwe kiri nga abasajja abo balaba bulungi abo kambakuwe obeetegereze bulungi obalengera beebo abaagala okuwamba omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumubuzaawo ensi yonna yeebuuze omukulembeze aliwa bannange omukulembeze aliwa nga twali amulabako ne kati beebo boolaba ku screen yo be basajja abali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebe abagenda nga bayitaayita ewatuula abakungu naye ng'ate si bakozi ba ku kisaawe. Bw'otunuulira ebiwato byabwe olaba ne piste ezizimbye meaning bali ku kaweefube bazze okuwamba omukulembeze oba okumutuusaako obulabe ne bannayuganda bali steady era beebeereddemu era balaba bano ensi ejja kuba gyajinga wande era bagezaako okutambuza obutambi buno okwongera okulaga dduniya okwongera okulaga ensi nti waliwo abatemu waliwo abaagala okusalako omukulembeze nga yakafuluma ennyonyi kati gwe tambuza video tambuza akatambi ensi yonna ebalabe ensi yonna etegeere nti waliwo abali mu kweyisaayisa omukulembeze wagenda okuyita wagenda okutuukira bandibanga baagala mutuusaako obulabe bandi baagala mukuba biiso bandi baagala mukolako obulabe bwonna just tubeere vigilant just tubeeremu era n'abatambudde n'omukulembeze Honorable Nyeko Honorable Ssennyonyi Honorable Kirumira mubeeremu kasita mulabanga ennyonyi etandise okulaninga Entebe muteeko live mwenna mutambule ne President nga live coverage kweri amukwatako already aba agenda live ng'ensi eraba ng'ensi etegeera baani abakutte omukulembeze era bamututtewa okusinga okujja ate muli ku live ate mutukogenda okusikayo esimu okunyiga live ng'omukulembeze bamubuuzizaawo twagala olutulaba ng'ennyonyi etandise okulandinga bweti nga muswitchinga on live Facebook nga muteekako nga mutulaganda omukulembeze is landing nga mufuluma naye nga live kweziri mutambule naye nga live kweziri kati wabe wamukwatako wagenda okuwulira akafa ku bannayuganda tetwagala bakwate mukulembeze mu byakizikiza nga kitetegedde abaaka balina mukulembeze Nyeko twagala live oba kutuuka wetu ku kisaawe nga mukka teekako live Kirumira muteeko live twagala tulabe President ng'ali live bamukwate live ng'ensi eraba ensi etegeere awo nno mwali Museveni awulire akafa mu bannayuganda naye nga be bano abasajja
abali mu kulawuna ekisaawe ky'ennyonyi Entebe ewatukira abakungu twali amanyi bagala ki banoonya ki era ffe tuli okuba nti tujja kuba tubikutegeeza tujja kuba nti tubikuwa obitegerere obimanye otambule n'okumanya naye nga sofa kyekyo ekiriwo waliwo abasajja abali mu kulawuna ekifo ky'abakungu wagenda okutuukira Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga kigambibwa nti abantu bano bandibanga balina episto balina emmundu era balabika baagala kubuzaawo mukulembeze otuuka bamubuzeewo bwe kaba bamubuze abule tuteme kuddamu kumulaba nera Mwami Museveni obukodyo bwe bukadde kuba tewali kati muntu atamanyi nti alina option bbiri kuwamba mukulembeze mubuzaawo oba kumuteeka mu maka polisi nambuzawo ekyo buli omu akimanyi kati takyalinayo kakodyo nakamu kapya takyalina na kimu kyasobola kukola ng'obanega tebakimanyi ali predictable osobola okumanya nti Mwami Museveni atakoze kino agenda kukola kino so bebo baliwo mubalabye endowooza kategeeza munne ategeeze munne ensi etegeere nti waliwo bwe basindiseyo abatujju abali mu kulawuna mpolampola ekisaawe abalindiridde endowooza n'okubanga babuzaawo mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye mu bannayuganda mubeereemu bannayuganda mulina okuba vigilant nga mwetegereza buli ekigenda mu maaso ffe weetuli tujja kuba tubibawa tujja kuba tubibatuusaako mutambule n'okumanya ensi esobola okutegeera ebikwata ku mukulembeze naye nga tuli ku kisaawe Entebe tulindiridde okwaniriza Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akomawo mu ggwanga Uganda just ebula eddakiika ntono nnyo tekyawera na ssaawa okulinda omukulembeze abeere nga ate ayingidde mu ggwanga lya Uganda bannayuganda bakuba emizira njagala olusobola tulabe wano ku bubaka bw'abannayuganda kiki kye bagamba kiki kye balowooza ku basajja bano abalondoola oba bali mu kettaketta omukulembeze wagenda okuyitira bannayuganda bo bagamba ki bo balowooza ki ku basajja bano bo balowooza be baani era balowooza baagala kiki omukulembeze bamwagaza ki mukulembeze bamwagaza ki Ntambi Sam agambye leero mmwe Samuel Douglas n'agamba Honorable labisa obubano bubwo okay Kasozi Liz n'agamba we are very vigilant bagambe Zuhula Ali n'agamba may the Almighty Allah protect our true President Sumaya binti K Sumaya n'agamba ya Allah protect our President ya Rabbi Kakoza wa Ramadan n'agamba thank you Right Honorable Minister Foreign Affairs Mwada President Bobi n'agamba ate gwe alina okuba Mr Update vakwoli Gaddafi Bumba n'agamba ready and steady Justin Nabanja agambye all our prayers for safe landing thank Honorable Jacqueline Bees n'agamba labisa Honorable anti Kyagulanyi taina maanyi kati batyaki Muteguya Viola n'agamba ba Nakampala bonna bakedde kugenda mu kibuga kukola as usual the problem okay Uganda National Liberation Movement thank you Honorable for such update Mugabe Chris Naga we see them from whatever perspective Mukibi Alex n'agamba we need to see our camera in all corners keep you updated Nicholas Gift n'agamba labisa Granny Williams n'agamba they are planning to get him away from the public view immediately he lands Banda Haji Kayemba n'agamba Museveni and his son they are joking Tugume Wilfred n'agamba Lord protect our president Nafuna Maureen n'agamba okay let us pray to God Maureen Patra n'agamba
the junta is in panic. Labisa Honorable Mwonge Ellis naga God save our country. Jehata Jose Lubwama nagamba tuli babufu boy. Ate Mosh official nagamba akatengo. Silver Nyemera Nagam 7 wants Ugandans to fear him much, so to silence everyone who says about opposition. Edin Kizanaga Keke Bavudem Echidumusi Sylvia, but the man is already in the country. Kusirika Fatuma naga banange muja kuchisawe mpaka magere mpozi tukolenga aba sausi chebakoze. Thanks Honorable Maso Kurutimbe. Okay, bwe bubako bwenjawulo obuvamba na Uganda ku bifaananyi byetulabye ebyabasajja abali muleya abayambadde obukokolo abatawula mu kifo bagenda okuyita omukulembeze nga bantu baagala muwamba banagana badde endowooza zaabwe nti tulina kuba vigilant, tulina kwebeereramu, ffe tulina okukuma omukulembeze waffe teri mulala. Kati nno twebeeremu tukole bikisaanidde okukolebwa okulaba nga tutaasa pulezidenti waffe. Mbaagala nnyo Mukama Katonda asaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo. Mweraba.